Mulikuwa munoonyeza emirimu simanyi omwana muwabe simanyi ndenda nyo mulekera akaana azala abalala so what nawe kenyini oli watu eyambe siba ku TikTok oli akulabanga gwatuse gyolaga omukazi wanzaro mmeka wale omweta kulya ngo jagala ki omuntu yenna yebaka ku mukazi ow'enzaala ennya 3 gwe siba 10 bato banno baliyo balekayo ngononya ki butasiba zikuza mweza abusolo Zitebikwata nako zachikazi kyaga kingana kimawo bebimalayo byabiri byenkola kirimba okufa tugamba mu kigenda kufa kansa kituge kikazi kite kitugo kiwona wano n'abantu afa n'obawona kite omwana oli mugamba mbo kyafa zitebikwata nako nasika kubeera singo maaza fana tulina abaana ffe tubeera biri mumanyi kazi abalabirira abaana baabwe gufuyo n'omukisa bagamba nti bunoke gyali agenda kwene kusomera afuna nabo nasindika kyasindisa mpunjagala akagali koma nnyo okukuma mama yako omukazi akwata so kulya mwana we kagali oli mukazi kigo lumalayo olukadde mulagala okufiira ku mwana w'omuntu zali mpisa zombi ze zakulesaawo notulimbalimbaga olina kansa wogenda okufa yabale yangire okufa nga temufa waliwali omukazi atuwa emyezi 3 ng'agenda kufa nga tafa paka tuzike ku bantu abeerangidde ku kufa tubawone mwe mubijjanga nti nina emyezi 2 ngenda kufa mufeeko temunyingiza mu ebyo saagana tebinkwata nako sibimanyi era sina sajidize temutagala kumanya bunoke yaleka abato banne okubazina nazina omukadde ono yawulwa kyabulwakuuta tanazita wajje mu mabaala bye mbadde mbagala mujja bwala mabaane mbatamirirako n'ekifo kyosaliremu omuwala bwayisa simanyi kukyenabwe simanyi kukyetaka simanyi kukyemulago wanu sitandi naiti simanyi bitonyumira nakunyumya tomanyi na byozinyi sitemunyumiza